Yes, mukasiaka tugera kubatolekera ekyatulese olunaku lw'olwaliro era nga tugera kubatolekera akasima kafenga bulijjo kano kona kabagambyeko era ne mbategeeza mbu tulina okafa bakula kama mbaya ni mbaya ate nga ntwala mukisa guno okubategeeza ayitibwa Joyce Fashions abatuusaako ebikumbe by'omulembe ebikumbe bisufu ennyo kama nabagabulwa Amanda atuusa engoye ez'omulembe yeyeka atuusa engoye eziri origina ez'abavubuka ez'abakyala mpusigo gasseko n'abaana abato. Mukutandika kasima ketwekere bakatandise bati olwaliro twatandikira mu masekati ga laboratory era ne bakulengeza Seruganda yali bali mu kabokisi. Seruganda ono golaba ali mu kabokisi ebiseera bisinga bamugesezaako ebintu bingi era kasita omulaba mu laboratory omanya obulamu ku nsi alina butono kamala. Yali eruda mu kabokisi ng'ali mu kwetetenkanya ali mu kweyiiya nga bono gamba nti singa nfuna wensobola okuyita bannange nensooka mpona embeera gye ndimu essaawa zino. Waliwo yakwata ekubo najja n'amukima nakugambye gwe kasita omulengera ng'ali bw'atyo mu laboratory omanya nti essaawa yono obulamu bw'aba alina bwa butono. Ono yamuteeka ebbali bakayise double blind ketwolekedde ebyaddira eri Seruganda gwe tutandise naye ndowooza tujja komawo bitegeera bakayise double blind ngenda kuba nkibanyonyola gye tulaga mu maaso awo. Mu kutandika nga batugamba Blackwood Pharmaceuticals baaniriza era mwebale kukkiriza okuba nga mugenda mu phase 1 eya clinical trials. Blackwood eri committed okuba nga eyiiya era bakola buli kimu kyonna ekyetaagisa okukakasa nti bayiiya eddagala erisobola okujjanjaba abantu. So mu phase 1 abantu ababa bakkiriza okujjogezesebwako kiba kibawa enkizo okusobola ogezaako okuyamba abantu abayinza okwetaaga eddagala era senga simu oba osanga tuyinza okuba tetujja sobola nakutambuza nsonga. Baakwatiko waliwo abaali bakkiriza okujja okuba nga bagesebwako ne babagamba nti wano we muzeemu naye state of the art ekifo baakizimba kiri baasekamu ebintu bingi ogeza nga tekinologi ng'ogasseko n'ebirala kibula bagamba state of the art. Kati waliwo eyatuuka naye nga kirabika naye kennyini mukoowu abaali wanagera okulya waliwo eyajja olabika gwekereya nze bamuta Alison kirabika tugenda kubeera ba roommate. Kiri kulu nsanyusa okusikana munnaye tayagala kwogera bingi mukoowu zibadde zibusa waliwo omulala eyajja omunenenene anti munaye bamuta Alison yerabika talina budde bwakwogera yayita mu buyisi n'agenda. Ekimanyi kirabika tuli bawala basatu bokka. Okakasa oleese kubanga engoye zoleese nga nnyingi tugenda malawo ennaku 5 zokka. Nze kino mbadde sikikolangako guno gwe gusoose ku saidi yange kuli andinamu n'okutya kale siganye nja kubeera fine just Alison ononsonyiwa ekiro kyabadde kiwavu ku saidi yange ndi muko ngenda kusaba nsooke ne bakemu enfumulemu paka tunaaba tutandise mugamba kale kansirike zibadde ziri busa ate ne babayita nga bagaba participants bagenda beetaaga mu examination room bajje bakwatiko ne bajje eruda onagera ogira bwati nga tebalina network. Kiki obadde osuubira tuli mu basement kino bakikola ne bajjako network olw'ensonga baati bagatulumya information ekwatagana ku kiki bakigenda kukolebwa okyegera. I'm Dr. Burke. Nakyala yajja n'abagamba Dr. Burke yagenda okubeera supervisor wa trial abasinga muyinza okuba mbadde mbimanyi naye kambaddiremu eno bagiyita phase 1 safety study ya Abextrin egenda kubeera ya nnaku 5 tutandika ne dosage ya milligrams 25 then netulinnya paka ku 85. Eno bagiyita double blind trial tugenda kuba tubekkanya ku buli kimu kyonna ekinaaba kibakyuseemu ne side effects tulabe engeri gye tusobola ozikontrolinga bakakasa kyo kigenda kubeera kyangu alina kyabuuza tugenda kubeera ne bannanseezi tunaafulumamu kebweru yabagamba participants mwena mugenda kubeera wano paka akadde nga kaweddeyo osaaga ssebo tusibira wano kono munayisinza akola amateeka wulidde
Nakyalaja n'aba briefing abagambi bagita phase 1 study, safety study. In fact bagise safety study yeddagala liyitibwa Bextrin BRN 14. Era n'abagati bagenda kubeera basobolokezza kuba mu ntalinga singa baba bakyuse mu mbeera ng'ogasseko n'okubanga balina side effects kwisa ku ddagala lye babawa. N'abagamba naye mukimanye nti eno bagiyita double blind. Kakati mu lulimi olusawo double blind kiba kitegeeza nti eddagala bakubuulira eddagala naye nga tebakubuulira kiki erijjanjaba. Information oba togiina ku kiki kyeriba lijjanjaba mpozi ng'ogasseko ne research naye kennyini abatamanyi okuggyako ba top bosses be bokka baba bamanyi. Bano nga bakwate kuba nga bateekayo makerenda. Of course nga musooka mukakkana nga mulindirira. Tekikwetaagisa kubeera mulwadde kusobola gezaako kubanga bagessezaako. Bakwate kuba ne basembera mpola mpola. Kwe kujja erudda. Onagamba nti emmere esinga ey'aba Belmont. Kati waliwo abantu abamu nga bizinensi eno baba bagimanyi. Kati bano abavubuka ababiri bizinensi eno bagimanyi. Era ebiseera ebisinga singa pharmaceutical companies zifulumya information tugenda kwetaaga abayinza okujja mu trials zino. Bano batera okujja. Bwe mbadde sikulabangako wano. Mulundi ogusoose ti gwe gusoose. Olabika wawulidde ku verise yawo n'agamba nti akasete kange ono sina siyawa gwe nakiwuliddeko naye akasete nabadde nkeetaaga. Of course young and broke nga weetaaga sete ez'omubwangu combination y'abo abajja mu bino bali buli kimu kyonna bakimanyi. Akwate kubo n'ayiwako erudda. Waliwo yali atudde awo n'akwate kubo n'amuviira. Oyo ayitibwa Vanessa. Ye tumusiikanye nnyo mu bintu bya trial. Si mwangu yali asomera waka bakadde be baali bannaddiini nga batabbo Kamala. So kati ebiseera ebisinga abantu abasiriikiridde tobeesembereza nnyo. Bali bamanyi procedures zonna buli kimu kyonna bakimanyi. Era bamubuuzizza nti waliwo seyawe yagambye nti waliwo akaseeta akangu n'osalawo gye n'abagamba nedda jasi nawulidde buulizi naye nga akaseete nkeetaaga. Ne bamugamba oli young and broke tolina kiddaka teweetaaga sente. Eyo combination y'abaana bonna abajja mu nsonga zino. Kati bajja ne bakubuuza ne babaako bye bakubuuza bakebera pupu ne bakebera susu ne bakuggyako omusaayi ne bakebera amaaso ne bakebera engeri gy'ossa ne bakubuuza akamwa tekakkala towulya kamunguluze. Why? Simanyi weebase kasa yawulira ono nga ze n'asooka yeefula yeebase. Kereya njagala kulaga kifaananyi kya kapa yange. Of course eyo kapa ngirabye bannange. Olina tatu kono siina naye ate kakongovula olina tatu. Kalwaki ombuuza ekibuuzo ng'oledde omanyi ansa? Kyasimbadde njagala etegeeza ki kono eri mu Luchina etegeeza sirika. Nange njagala funa tatu. Ne jasimbeera awo n'enkirowoozaamu. Nze mba ndowooza nti bwe njifuna myaka 5 mba nja kulaba nga kya bussiru. Katonda watu. Ngenda kusaba bwe kibasooka wandibadde osirika. Kati bamugamba nti wandibadde osirika meme nemusinduukirira. Yawulira nga emmeme emusinduukiridde n'ajja. N'asooka asisima atandikira okufunamu engeri ya kamunguluzi. Kati agenda okufulumayo nga kyebika n'ono kye kimu kyabadde ayitamu. Olunaku luwanvu si bwe kiri. N'ekikulu kya byonna tulina kulowooza ku nsonga eyatuleese akaseete tuba tukeetaaga. Lino eddagala lijjanjaba ki? Ebiseera ebisinga bagamba liba lifokasinga ku weight loss, allergies ng'ogasseko n'ebirala. Naawe oli medical student? Lwaki? Nabadde ndowooza tujja kubeeramu ne ba medical students abalala kuba nze ni medical student. Omanyi na applyinga mu summer nga neetaaga internship mu Blackwood. Nesisobola gezaako okufuna mulimu. Kakati ate bwe baatuka ekiseera ne bagamba nti beetaaga namba ziwere ku bagenda okujja mu try eno. Ne mbasaba basobola okunteekako. Kati nga naawe bwe mbasobodde okiyitamu nja sobola ogenda obakolera. Unaasoma busawo. Ne mbutuufu kati bwe bituuse ntandise okwewuunya oba natomedde ki? Bitandise okuneeraliikiriza. Kyeyayingiddemu awulira kitandise omweraliikiriza. Kati obudde nga bwetooloola bino bye tuli bose bibaayo bibeerayo ebyaddala. Ng'otuuka kumira ddagala naye tomanya process lye ligiyitamu. Kati mukazi wattu aba ali mbuliri yeebase. Omanyi okwebaka n'owulira ng'ototuganye nga weebase owulira ototuganye owulira obwongo bukukyamuukirira.
Katonda wange awuli obwongo bumukyamuukirira agezaako okwebaka kigaanyi. Yalemerera okwebaka n'akwate ku bafulume mu buliri avweyo. Yajja genda okuzza amaaso nga abalala tabalaba. Kyamalisa okujja nga atambula mpola mpola. Baabano yatuuka ebbali egyasobola okuggulawo. Baabagambye nti bw'ofunamu irregularities osobola okuripootinga. Kiragera okujja nga abasinga bonna bali wano. Isooka olindeko. Obadde alowooza yeekaali mu kuzuŋŋana. Yabasanga bali wano bayimiridde. Bagera ogirawe bati kwe kumulaba. Musooke mulinde. Kuliko abalenzi 4 n'abawala 3. Otwo otumbuze bannange. Ffenna otwo tetuyina. Nobadde ndowooza bino bigenda kubeera byangu naye kati. Yagamba nti ebiseera ebisinga mu zino first man trials totera kutegeera ki ekigenda kuddirira. Kino kirina engeri gye kikkuba kwegamba kisingako badraga. Yabagamba eno si enkomekerero y'olunaku oba enkomekerero y'ensi. Tugenda beekebejja tulabe. Ndabanga abatalina abantu bangi bwe mba mwetaaga abantu abasobola bayambako okulaninga tests. Nze nsobola ogezaako kikola nkimanyi kiyinza okubeera unethical. Ne kati nze engeri gyendi mu bintu by'obusawo mwandibadde mu nkozesa ne mbayambako. Netusobola ogezaako otambuza buli kimu mbudde. Katusooke tulabe kyo kigenda kumalawo bbanga ki. Kati side effect gye balina balinga abafunye insomnia. Tebasobola kwebaka. Babirawo nga batunula. Batunudde okuva ekiro ne bwogezaako okwebaka otwo tetujja. Kati baleetayo bannansi bajje basobola beekebejja ne babatwala ne babasikaninga obwongo nze MRI. Okimanyi tumaze essaawa 30 okwali twasembeyo kubaka 30 hours. 30 hours, that is one day plus n'essaawa nga zize zigwamu. Think what you could do though that extra time. Olwesa tusobola okwongeramuko. Enough as it is. Already ennaku zetu tumaze nga tetwebaka zitumazeeko emirembe. Kati ogamba twongereyo. Okay. Checkmate. Mbadde nsaba tuddemu kamaki akayono wansabye geemu emu siddamu ndala. Nabadde ndowooza egenda kulwawoko. There's nothing else to do. Kuba kati ekisookera ddala sigamba nti batulina bye tugenda okukola. Osegeera. Tuula wano tugira tuzanyanga bwe tunyumya. Genda okugira bwati ng'alinawo engeri ya artbook. Kujijjayo mukazi watu mukubi wa art. Ate no mulungi. Yambuza bino gwabikuba. I'm really good. Ebifaananyi nga birungi. Yeah man. Cool, I say. No, there's not. I'm doing everybody. Lengera. You gonna talk to him? Kati kwogeramuko naye. No, I couldn't. Ageze okuza amaaso ng'alina gwakuba wano. I can't think of what to say. Hey, Paul. Wama Paulo soko gye. Pose for a portrait. Jango osobola opozinga bakuba ekifaananyi. Nothing. Kabadde kamukuba ndowooza kamwegwanyiza bulijjo. Not funny. Gwe tebiri fane tutandika kundeetera ano bizibu. Clearly no one is on a placebo. Anti ekyewunyisa tewali ali ku placebo. Going straight for the central nervous system. Eddagala liyitawo buyisiri ligenda paka ku central nervous system kino kyo nabadde sikimanyiiko. Those pills are only 25 milligrams. Tungamba nti gano amakerenda gasukka mu milligrams 25. Anti okimanyi oli ku ddabo? Yeah, okay. Have you seen the scans that I sent? I'm looking at them right now. Mukazi watu yali akubira bakama be. How many days later was the second? Yamugamba sokoleke mbadde tulya subject nama 7. Kitutte ebbanga ky'okubanga omukozeko sikaani zino. N'amugamba ezo sikaani zibadde mu lunaku lwe lumu. Kiraga nti obwongo bwe waliwo ekikulirako ekitali kya bulijjo. Hello? Hi, this is George Bannon, Senior VP. Anti nze George Bannon, Senior VP owa research. Osobola okwanukula ekyo ky'oyogedde. Kali mukazi watu waliwo ekintu ekimwewunyisizza. Nayagala asobole okugezaako okubaako details zafuna. Kubanga abagambye nti okusiza ku ddagala lye tubawa ligenda straight paka ku central nervous system. Ekitandibadde ekyo kubanga ekintu kyonna bwe giba nga ddagala lya mutuufu nga liyitawo paka ku nervous system kibaamu kiralamu. Kati abadde abuuza oba osanga basobola omuwa information ne bamugamba nti jjukira oli ku kye bayita
double blind, so there is no details zetugenda kuwa. Adventures. Kati waliwo kye balengedde ku subject namba 7 nga kiraga nti obwongo bwe waliwo ekikulirako nga bono gamba there is a kind of a tumor ekigenda maaso n'okulira ku bwongo bwe ku speed ya kika kya waggulu ate nga tekitudde ebbanga ddene kubanga yamukozeeko nga bono gamba nti namukubye sikaani leero ku ssaawa 7 nagenza okuddamu omukuba sikaani ku ssaawa emu ey'ekiro ng'ekintu kyeyongeddeko ku speed eteekanika. Honestly, if I were a mouse, I'd rather be safe in a baali wano nga badisikasinga ku mmese than outside fending. nga mukazi wattu agamba kisingako nze nembeera mmese nga bantu bantadde omwo nga nfuna n'ekyokulya Mice jailbreak or something. era nkakasa wandibaddemu ng'oyiya ngeri gy'osobola kutoloka kati rabaako akasyalimba Don't, okalengera ako. Alison, you'll be in deep shit. Probably worth more than we are. budde bwetoloola. So the parameters of the trial have shown ono yabagamba perimita za trials zishiftinze. us how long you can stay awake. Yagamba nti kati essaawa zino kye tuli interested in Not to feel tired, please inform myself or another member of twagala kulaba focus katwagala giteeka ku bbanga lye musobola okumala nga temwebase. bwe mba mwina kye mwetaaga ng'oyo otandise okoyerera osobola okunnoonya. eddagala balyongeddemu ne babagamba kati focus yaffe twagala kulaba bbanga kiri osobola okumala nga teweebase. bw'oba otandise okoyerera tosobola okumpita. kati focus we bagitadde. Claire, you're right in there. kere yasimanyi oli bulungi munda awo. Yeah, we bituuse no batandise okutyamu not great. manyi okuyitamu okutandika ojjugumira Just relax. banga nno ttono bino bye bitandise okutuukawo. ebiseera ebisinga omuntu asobola ogenda ku trials n'amala omwezi oba kale ne tugeza wiiki nga 2 oba ennaku nga 5 nga bamukolako kubanga ali ku trials ne kitabera so effective kyamaanyi kiri awo nga side effects ziri mild nga bono gamba nti nga ntono nga si z'amaanyi naye bano baakatwala ekinene ennaku 2 ennaku 2 ne side effects waliwo bo ze batannaba nakulaba ezitali visible nakyalasi yasobodde okulaba ng'ayita bwisi mu masiini n'alaba nti waliwo effect ey'amaanyi etuuka ku bwongo bwabwe. kati babagambye ekiddako tulabe bagishifutiize kati baagala kintu kimu kyokka kwagala kulaba bayinza kumala bbanga ki nga tebeebaka. manyi okumala ennaku 3 nga teweebaka It was bad, huh? kibadde kya tabu bwe kityo bagesere bamutwala mu sikaani mukazi wattu avuddeyo akuba miranga labika ayinamu ka condition ali claustrophobic. See this youth. namugamba nyina katwika akasobola ogezaako yamu omanyi nalina youth counselor He told me about how playing Tetris, yangamba nti okuzanya Tetris kisobola okuyamba okulwanisa PTSD visual memory. post traumatic stress disorder. Oh, whenever I feel kegamba buli lwotandika ogezaako okufuna ebirowoozo ebiyinza okwagala okujja ku mulamwa in my head. ebiri negativu Try it, it works, honestly. osobola okazanya ne kakubanga kati nze manyi okazanya mu mutwe gwange. Alison. Alison ngenda kusaba Through the blocks as they come down. yagamba jasigwe kuba mwaka faananyi nga bubuloka bubo bujja bukkirira. Alison Alison, that's really annoying. Alison byokola binyiiza anti gwe sooka okirowoozeemu olabe obusungu n'agamba naye kanoba Alison, oh my God, you are the most. Alison katonda wattu gwe muntu akyasize okunyiiza ku nsi ya katonda nkugamba naye towulira kabadde kaagala kwegamba distracting aleme kubeera mu mbeera ndowooza okirabye si kyattabwera sobola okubeera oke. This can't be good for us. naye mutuufu eno ebituuse si birungi ku sayidi yaffe. ebiseera ebisinga tuba tuteekeddwa okwebaka twebaka lwa nsonga abantu tuteekeddwa okuba nga twebaka. bano batudde mu mbeera tetulina kwebaka. I'm taking isokoleka eddoozi bagyongerako half a nze bino sigenda bimiri sigenda bimira ngenda kunywa haafu. milligrams max. Yeah, I'm not. baatugambye tugenda kubeera ku milligrams 45 ekinene kyokka ate kirabika zino zisukkamu. Taking, and I appreciate that. ono yabagamba nkimanyi tulina bingi bye tukyusaamu Point. naye kati essaawa zino nyina kyenjagala There is obagamba. now a bonus payment on offer. bagamba nti anaabatasobodde gezaako participatinga abatagenda kufuna bonus payment babagambye nti anaaba asigaddewo n'agenda mu maaso ne kino agenda kufuna emitwalo 3. You are? kati dosage yeeyongeddemu. dosage yeeyongeddemu babadde maximum balina koma ku milligrams 45 nekyebika zeeyongeddemu nakyanajja n'abagamba munaatusonyiwa tukozemu engeri yakatani tulina kye tukyusizzaamu. kino kye tukyusizzaamu kiyinza okuba nga initiative kyali ku agreement esooka naye kyesobola obagamba nti anaaba asobodde osigalawo n'atambula nakyo agenda kwongerwa emitwalo 3 egya dola egya euro. mitwalo 3 egya euro
nibagamba ate here then kati awo boyogedde mukazi wati yali atudde bali jantwegatte kubasigadde naawe tobeera eno Clearly never danced before. olabika gwe tobojjanga ku muziki bukyango bawe noolingamba ata olaba nyinawo bumuvuzi bwange obutonotono Why are you happy? kikirwaki oli musabe batwongedde ssente Giving us all this money. yagamba gwe tulaba nga kiruyaadi okubanga batwongera ssente Yeah, because lwaki tulowooza ku mitwalo 3 dhani okubanga olowooza mu ngeri enegativu alwansonga bateekeddwa okubanga waliwo ensonga lwaki si nti buli kimu kibeerako ensonga jangu tubojja omuziki gwe biveeko tusigaze ennaku ntono 3 gomanye 3 ejja euro nga bakwatiko bajja basobola okubojja omuziki mu kaseera kano njagala weekaanye I've ever danced with someone that wasn't trying to fuck me. yagamba guno gwe mulundi gwesoose okubojja omuziki n'omuntu atayagala kunneggala labika abadde asongera nnyo mu bibaala kati agala okugira bw'ati ng'obuko obumuhiitinze bambuuza okooyeko no sikoowa naye tandise okwayuuya mubiri gulinga okugamba gwagala kuwummula kino engeri gye kinguddeko bugikanga n'ensooka endaba Dr. Back agambye ekimuguddeko bwe kimutomedde butomezi n'awulira ng'omukowo ng'ayagala okwebaka batandika nno okuyayuuya n'agenda okuzza amaaso bonna bali awo bayongobedde baagala kwebaka babagambye tebalina kwebaka No, we need to stop the trial. banayengenda basaba kati yakwateko bonaakwira bakama be Have gone. n'abagamba bannaye tuteekeddwa okugezaako stopping a trial olw'ensonga immune system z'abantu bano zivudde mu mbeera bwekyoba okola yongera dosage tulabe ki ekiddako bali bakanda mugamba gwe yongera dosage tulabe ekiddako ye agamba bannaye twandibali tusooka ne stopping a trial olw'ensonga immune system zaabwe Having a flat zivudde mu mbeera people. immune system tekyasobola gekyakulwanisa ki ekigenda mu maaso mu mibiri gyabwe Like Korea disappeared for a while. There's parts of India where buli omu ali wano agenda maaso n'okulowooleza emitwalo 3 egigenda obbaweebwa work. oli agamba nsobola okgendako eyo mu buyindi emitwalo 3 gikumazaako omwaka I'll be the first in my family to go to college. nze ku saidi yange ngenda kgenda mu college era mu family nze ngenda osooka ogenda mu college buli omwaka seeta akabalirira oli yagamba nti agenda ku investing agenda teeka mu cryptocurrency otomanya kaseeta engeri gye ngenda kakuba ngenda kukuba amajja That you? ate gwe 30 grand you must. Kalison kabuuza ono mitwalo 3 olina enteekateeka Find somewhere to live, I guess. ngenda noonya we naasobola okubeera Beyond that, I'd say I'll blow through it. ekisukka ku ekyo kiba kitegeeza ngenda kyonoona bwonoonyi We could find somewhere together. tusobola ofuna we tubeera ffe embiriri Find somewhere for uni so we could be roommates. nsobola n'okubeera mu yunivasite tubeera bakyapiiri Out after this is finished. sikiwa nti ngenda kubeera kyaliwo nga bino biwedde ate sikiwa nti olinayo nekyaliwo gwe bami kagezaako mwekubako kamwegulako naye sebe engeri gyayogeramu nako So it's fine. akagambye sikiwa nti bino binaggwa tugenda kubeera baseeya ate sikiwa nti gwe olinayo neseeya mu bulamu bwo I'm just gonna go stretch my legs. kawulira nga mu butuufu byayogedde bikanyize nikamugamba kangende wali nsooka stretching ku magulu ngolole ku magulu ono yajja kwate kuba n'atuuka ebbali n'asooka awuliriza ngenda okulengera bali bakwate ku bagenda yajja kasalengedde ng'omusawo afulumye n'akwate kuba gy'asooka eyeekebejje wano abeeko kyayagala okutegeera wakyaliwo ebikyaganya okutegeerekeka n'akwata ka fulashi n'akayisawo n'asooseka mwayagala kola kubaako byakoppolola olwo data gwalengedde wano amwewunyisizza ate nga data alabika akwata ku bbo kakati bano baba bali wano TV neevaako yisokoleka ate TV evuddeko nagenda okuza amaaso bambi kali lwe kamuvuddeko kagenze ne katuula wali ne kasirika n'akwate kuba gyakalabe oba osanga bambi akeetondere Alison, look, Alison munaye ngenda kusaba byenjogedde madde sibitegeeza wakey. zukuka naawe teweebaka ngenda omukwatako okwagala omuzukusa yafubutuka bufuutu simusaayi mu nnyindo
yafubutuka omusaayi mu nnyindo mu matu mu maaso buli wamu nga wafutuka kasaayi keerere yakanda mugamba sukuka naawe bale musooke mujje muyambe Alison yuno. Alison abadde ki yatandika okusambagala nga kiraga obulamu bugenda tandika ofujja omusaayi afuluma omusaayi mwerero buli wamu afubutuka mu musaayi Katonda watu enogezaako mukwatako gye yali yeebakidde gye yayitira yasambagalamu ensambagala n'asambagala kuba sikyakyala emirundi nga gigyo n'ayitako gye yagenze okwijja gye yeebakiddeyo gyasumagiridde takomyewo maama nnyabo takomyewo gwe kyoba omanya gyasumagiriddeyo takomyewo zibadde ziri busa nno nga bagamba nti waliwo security breach kati essaawa zino wabeerawo security breach then baba bagenda ku lockdown ekifo bagenda kirookinga down Kreya jya tugende soko veko seyawo jangu tugende kifo kigenda kweggala wabaddewo security breach waliwo security breach balina okuduka bafuluma facility jwira mutandiko abo abagambiddewo nti eno facility state of the art bintu ebisinga biri automated Katonda wange oluggi lugenda kweggala musawo yajja misinde mutawo yajja abafuluma ekyuma ne kimukwata kisoka kimufumita kyuma kimugweramu bakwatiko bajje bamusikeyo mukazi wattu bambi mutawo abadde afuluma Allahumaka kasa wabeerawo security breach mu kifo kino kibaseegeza naawe supervisor oba togenda kufuluma paka ng'ensonga ereeseewo embeera eya security breach eri contained essaawa zino kati bali ku lockdown n'essaawa n'ezikira nedda ku ssaawa 24 ezeeyo onaagenda okwatikubwa okujja yasikana Dr. Baka Kaputi tubadde tugezaako kwagala fuluma ffenna oluggi lumunyize Alison mukazi watu wetwogerera Kaputi kyonna kyemukola temwebaka bannaye ngenda kubasa musigale nga mutunula kyonna n'okubika amaaso gammwe temukikola mumpulirize bwe weebaka ofa wangi ogambye eki nkubuulira ndabye scans zaffe ez'obwongo nageze mu yafeesi ya Dr. Bak nageze okizula nga waliwo ekisaayi kituufu yagamba nti obwongo bwaffe babutadde mu overdrive mu nnaku nnyo obwongo bwaffe bubadde mu overdrive kati bushatinga down gwe sokoleke olinga atugamba tugenda kufa tetugenda kufa kasita tusigala nga tutula tetufa twetaaga tusigale nga tutula paka nga tumaze ofuluma tufune obuyambi batujjanjabe naye woosumagirira ne wobika bubisi maaso tuone tukutwala you are dead. The only solution kisigala nga otunudde for 24 hours. Lockdown. At Blackwood, safety is our number one priority. Anti mulaye ku Blackwood, safety is number one priority. Bagezaako okulwana n'ekijji. It's an automated security protocol. Yabagamba nti eno automated security protocol temulina kye muyinza kukola. Babizimba okusobola ogezaako containing just nga wabeerawo infection, security breach, bioterrorism. 24 hours. So kati mulina okiwa essaawa 24 kubanga essaawa 24 eno facility egenda kubeera sealed without communication. Ng'obitegeera otya? I don't know. Simanyi naye. Triggered by accident somehow. Dr. Baka ateekeddwa okuba nga alina engeri gye yakitugerinze. Overridden. It can't be disabled. That's tetulina ngeri gye tusobola overriding ko tolina ngeri gy'osobola overriding y'ensonga lwaki bagiteekawo nga safety protocol. That door won't open until oluggi terugenda kugula paka ng'essaawa emaze kwetula for 24 hours. Ne bw'onooba oba ofoota togenda duggula. Kacere yajja n'embazzi. Seruganda azze n'embazzi agenda otuuka ebbali. smelling salts. Yabagamba buno babuyita bu smelling salts. Hey, go easy, Ray. Tobumalaawo. Oh, they've got to last us all night. Buteekeddwa okuba nga butuyisa mu kiro. Okay? Ngenda basa mbukozese for emergency. Nabwaleese awo onuusa bunuuse ne busobola okuyambako. Buli omu n'amuwa bw'amuwadde.
katonda wattu Ruthie, ate zino amphetamines tesobola tuyambako. Neda labayo whatever you do, kyonna kyemukola ngenda basaba temukozesa stimulants zonna. Tonywa kaawa, tokola ki? okay, Essaawa zino kitwale nti obwongo bwo bulinga kompyuta, era kompyuta ekutta akaliro. okay, no, Nyinza okuba nga example gye mpadde mbi kibeere bwe kisikale. okay, I've got it. Kale kambagambe bwe nti Brain is a car. kitwale nti obwongo bwo bulinga emmotoka yeekutta akaliro, naye ng'osobola okugivuga mpola mpola. So long as we stay awake. Kasooka osigala ng'otunula, essaawa zo tujja kubeera bulungi. Anything like that. Temukozesa ekintu kyonna, temukozesa steroids, temukozesa stimulants zonna, mujja kuba mwereetera ttagali. News is, it's Amawulire amalungi gali nti kino kisobola okujjanjabwa. they need to do is put us on immunosuppressants. Kye tulina okukola kimu kyokka kukakana singa batusikala basobola otuteeka ku immunosuppressants oba si kino batuteeka medical induced coma. Sounds worse than it is. Si kya ttabbu nga bw'osuubira. We're gonna be all right. Tugenda kubeera bulungi bannaye, kasi abagambye mbu medical induced coma. We're saved. Medical induced coma basobola okuteekayo for at least ebbanga lya myezi ng'ebiri. 100 hours. Eyo koma kwegamba bagikuteekamu As you can see, buteesi. not looking so sexy, but Naye y'okusiza ku kyabajone n'abagamba essaawa zo saagala mukozese wadde steroids zonna, kubanga singa muzikozesa zigenda baleetera obuzibu. Size is good, man. Keeps Essaawa zino obanga addidde emmotoka ng'ebadde ekyamuse ate n'oyagala ogizikize ne petulooli n'oleeta ttagali mwereere. Kale abagambe jasi mwe musigale nga mutunula, kino ekintu kijjanjabwa. Kye tulina okukola kuvuga jasi buvuzi ssaawa 24 bajje batujja wano batwale mu ddwaliro. what's happening here? When this is all over, people need to be held accountable. Why? Bino nga biwedde abantu bateekeddwa okubeera nga bali accountable abatulese mu bino. Malpractice. Malpractice, Negligence. gross negligence, Just words. ebyo jasi bigambo bugambo. Ffe tuli bantu. 6-figure settlement. Seri ssente sobola gezaako tuyamba kutereeza ki kye mutuyisizaamu. Can you put a price? Osobola oteeka price mu kubonaabona kwe mutuyisizaamu. Million. Milioni 5, milioni 10 goloza ziyinza okumala. 15 million. Ne bwe zibeera milioni 15 tezisobola. Nice. Si wabi. Byogedde birungi. Kale obuzibu bwa buteebaka. For more 24 hours nga mutunula ngezaako tracking a progress yaffe. Kati ono musaatu engeri gy'abadde asoma ebyobusawo era bagenze okumuleeta eno ng'alinamu engeri ya idea y'ebyobusawo. Kati ekyokola yakimanyi, aba ateekeddwa okusigala nga buli kaseera abakolako tests asobole okulaba bwe bali n'ebisigadde. Kye tulina okukola kikimu kyokka kubeera nga tutambula mpola tusobole okufuna obuyambi. Osegeera mukazi wattu atulidde esseyaawe. I still got her blood and Nkyalina n'omusaayi gwe wansi w'enjala zange. can't seem to get it out. Sina ngeri gye nsobola gujjamu. I know it's hard, but Nkimanyi kizibu essaawa zino, wabula ngenda kusaba osigale ng'oli positive. we're gonna be okay. Nze nkiwa tugenda kubeera okay. This is Okakasa. now that we're off the drug, the inflammation will be starting to subside, and Yagamba nti ekinywi kya byonna twavudde ku ddagala. Kasita twavudde ku ddagala tugenda tandika okuba nga tuddawo mpola mpola. Information egenda tandika ofulowinga. Agenda okuddamu okulengera. Kale ekyo kyembadde neetaaga for the moment. Weebali ne bw'ogenda. Webakyabe kalina kyalabye ate kimweraliikiriza. Kuba yabadde agamba ekinywi kya byonna we are off the drug. Bwe tuba tuli off the drug, then awo sisimu eyinza okuddamu okuzimba mpola mpola. Weeva makiyinza ogitwaliramu ku bbanga neesobola okuddamu okulwana nga bwe tuyiye ekiddako. Kati agenza omukolako tesi waliwo ekimukanze. Akomye na mukubo byabadde ayogera. Ate ebiseera ebisinga omusawo aba alina kyategedde. Babasomesa okusooka okusirika osigale ng'okola medical investigation. Olabe kwegamba obeere sure okusakuliza ozoba ofunye ku muntu. Baabano yaje bali akwate engeri y'akatambi. Brady. Nze mpitibwa Claire Brady. If you're watching this, it's Bw'oba ogenda maaso n'okulaba bino kibasegeza nze ndi kapooti. it's a message for my mum. Buno obubaka mbuweereza eri mmange ayitibwa Elena Brady. At St. James Ali mu ddwaliro ku St. James Hospital Palliative Care Ward. mu palliative care ward.
tali bulungi. This is a twist, eh? Kino kyewuunyisa okussa ku kiguddewo munnange. I had even less time than you. Ekyewuunyisa kyebikanza obudde nina butono ku nsi n'okusinga ggwe ate abadde obubi. Kyakutwalira emyaka 20 okwonoona ekibumba kyo. Nze kintwalidde essaawa 4 ennaku 4 okwonoona obwongo bwange. Cold of me not to return your calls. Ekituufu kiri nti kyo kibadde kyambwa nze obutakuddamu masimu go. Kibadde kyambwa nnyo. Where did I learn that, I wonder? Ekiki kyenjize mu ekyo kyeneewuunya. Tell me you're sorry, but nkimanyi wandyagadde ogezaako kuŋŋamba nti sori naye so etasobola fikisinga bino. It's already too late. Kuba kati essaawa zo kiri kikeerezi. Yagerwa ne information gyali mu recording era bikategassa. N'akwatikubo n'asooka abidiriitingako. Lengera. Yakwatikubo n'asembera mu ngeri ya kimpowooze. Kwe kujja ebbali. Wano we yatuukira waliwo Sseruganda Wakamese. N'asooka amutunuulira. N'akwatikubo yasalawo abate, bawakamese abate. Anti munaye mugende. Oh, so many possibilities. Nosobola kola ki n'obusobozi bwonna munnanga ate Wakamese teyadda munda. Oza yagenda. That's what I figured. Yadda mbutuufu ntegedde ti naawe oyinza obutaagala fuluma ensi eri kro. Essaawa balinayo 16 hours. Kitegeeza baakatambulako 8 hours. Basigazayo 16 hours. Ono ali wano atulidde essaawa. Badde yeebaka n'asooka yeewujja empi. Abadde yeebaka ne yeewujja empi tolina kwebaka. Olina busoosi bumekako tebikwatako naawe. Nyambaako mpeeyo kamu. Leka naawe tulesooka mpeeyo kasooti. Vanessa, olinamu kasoroti kono nedda. Bayibuli egamba nti tulina okugabana. Omukisa gubeereri abo abagabana ne bannaabwe sinikira muli ebinnyo. Wamago olina esoroti sooka ompeeko ngire ntandise osumagira genda. Mpaayo ku munnyo. Ffenna baatuwadde amawunti y'emu lwaki ggwe oyagala otwala ebyabanno. You always saved as Easter eggs every year. So you'd have one left in May. You could Lord. Atandise okuyomba. Like Mr. Big. Weetwala okubeera gwe sirika. Believe in God. Nze sikiriza mu Katonda. Said I don't believe in. Nkugambye sikiriza mu Katonda ogenze n'okola quotation egamba nti nabika nzikiriza mu Katonda mu Katonda ajja kumboneza olwokubanga sina kye nkuwadde. Like growing up. Amwina kaidiya. Gomanyi kiki ekisegeeza okubanga bakulira mu famire ya ddiini nga buli kyokola bagamba kwonoona. Namwinako n'obukyayinze Katonda. Yesu Kristo. Tonnyumiza. You're all cracking up. Mwena muli bambwa abantu mmwe. Kati ono yajja ebbali. You can handle this with me. Kino osobola okikwasaganya miye. Jaso nasigala ng'okola, olina sigala ng'otambuza, sigala ng'oli focused. Sigala ng'oli focused. Erino waliwo asituse. Omufu. Geno gira wati ng'omufu tanabasitukako. Mufu wali. Ezo baziyita mild hallucinations. Kisuubirizibwa ezimu ku side effects. Kati nyina sigala nga nfukasinze nga nkola. Yasobola okutegeera ki ekiba kituuseewo. Ono atudde bali bamugamba bika amaaso go little girl. Osobola okwebaka. Tulo kwato. Gwe kasita weebaka. Kasita weebaka kabaka wedde mu boyi. Kasita weebaka. Ala. Kasita weebaka. Laba no tagali. Muganda wage. Boyi. Abadde agendedde waliwo eyajja n'amugamba Kereya simanyi oli bulungi. Oyagala kwebaka. Kyokoleka essuka. Dealing with this so well. Sooka omuli ekino odiringa otya nakyo gwe ndaba ng'olyokke kono nange simanyi. Just tuganyi kiri tough but si kitya. No, I'm gonna be all right. Nze mba nkimanyi nja kubeera bulungi. Kale singa mbadde nyina confidence ng'eyiyo. Olaba. I was on a hike in the Sierra. Bino byantukako nga ndi mu Sierra Leone nali mpalampa nsozi. Ne ngenda nfuna obuzibu ku kugulu.
excruciating. Obulumi bwali bw'amaanyi gwe ky'oba omanya. Able to walk Era nali nsula sigenda kuddamu na kutambula. Naye nali nzekka. was coming, and I didn't want to. Obudde nga bwa bunnyogovu bwali bwa kiro. So kati obutaagala fiira mu kifo ne nsalawo ntambule. N'ekisago kyange. You have to. Kijja kwewuunyisa okukola ebintu by'obadde tosuubira nti osobola obbikola. Oweyina okwesindiikiriza. Kati yajja ebbali. N'agamba naye nange kansooke mbeeko bye ndaba agenda okuzza amaaso okulengera. Barely passed biology. Saasobola kusoma biology mu ssomero kati ebiri wano sina wadde n'ekimu kyentegeera. Sina wadde n'ekimu kyentegeera. Genda ogira bw'ati kulengera fayiro zaabwe. Claire Bradley. Kati nekyewuunyisa. Bali basooka ne bakolako research. Ne bakusoma psychologically. Ne bawandiika wansi. Balawo badda mu butuufu osobola okubeera muntu gwe beetaaga perfect candidate. Era baateekako nti perfect candidate for high risk trials. Allah. Bwe batyo bwe baba bakulaba. Bakolako ka brief profile okusiiza ku direction gye baba bagenda okuteekamu. Kusiya ku kye baba bakwagaza. Gamba kikola. Ono yakuma gaasi. Mukazi watu abayitaayita yamusika n'omukono agutadde ku gaasi. Gigi? Yajja waali. I'm trying to work up the courage to put my hand down on it. Anti ngezaako ofuna obuvumu nsobole oteeka omukono gwange ku gaasi wano munnange. Kibe nga kirina engeri gye kinkangamu. Mubiri guleme kusyatinga down. Mibiri gyabwe gyakooye dda. Man. I haven't had an easy life. Nze gwolaba siberangako mu bulamu bwangu. Kono si gwe wekka. I'm still not ready for it to be over. Era siri mwetegefu gezaako kubanga nkikomya. Nange bwe ntyo. Bonna balina characteristics zezimu oromosi bonna abali wano. Balina characteristics zezimu. Kuba bali baba balina ebika by'abantu be baagala. Just in case nga ne waba afudde teri agenda kululuma nnyo. Teri agenda lemezaamu nnyo. Kera abali wano musajja wattu. Yona agambye nti yawalampako ensozi mu Sierra Leone. Era n'afuna n'ekisago ku kugulu. Kali yajja erudda. Agenda oteekako amazzi nga tagawulira. Iki ekituuseewo. Ate n'agawulira nga gayiika luvannyuma. Kiki? Nadamu ne yeetulira mu ndabirwamu. Agenda okuwona wano nga sound tamuwulira. Ate n'amulya sound nga gukira mu bbali ali mu echo. N'akwate kubo n'afuluma yajja alabe. Awulira akawa katambula. Waliwo afuwa akawa kagenda katambula keetooloola. Gamba kansooke ndaba akawa kano gye kaggweera. Akawa kano kali ku ki? Yajja alaba abasigadde wano baadde bateekeddwa okubeera nga tiwali wadde n'omu. N'asigala ng'atambula. Nabasabye bwe mba mwebaka bannaaye sooka olindemu. Kasima kano oba okalabye sooka weewemu eddakiika endala 3 nga tonneebaka. Kubanga tomanya. Yinza obirabanga ebyokusaaga kumbe kakutudde ku bwongo n'ogenda weebaka. Aya. Bali oluggi lw'eggula. Agenda okuza kasootandika okulaba ebintu ebitakwatagana mu bwongo obwo omanya either weebase oba waliwo ekitali kituufu. Kasootandika okulaba ebintu nga tebikwatagana mu bwongo obwo nga byawukana ku bintu ebya bulijjo nga bw'obadde okimanyi. Agenda ogirabo bati oluggi lw'eggula wali wajjuddewo nzikiza n'asigala ng'atambula. Kibategeeza nti omwoyo ogwo gulina engeri gye gugenderera. Era mu abeebaka naddala abakyala n'otandika okuwomereza. Bulyanga gwe beggala nkubulya baba bakweggala omuzimu guba gukweggala era ositukanga ng'obudde bukyali. Bino musimanyi naloosa empulira ngwa mu kinnya ekiwanvu nga tekikoma bulaaza oba ogenda. Kati ono musajja wattu yagenze dda. Yasumagidde nga tamanyi. Yayise buyisi. Look, nothing's changed. Tewali kikyuse.
tukyabuza essaawa 15 15 more hours bwe tuba tutuuse wano tukyasobola okweyongerayo. Omukazi wattuno kati atidde jjukira kaseeha ke ng'ogasseko n'oyo agenze n'asooka ayitamu atagala. Omubiri gunafuye bane, omubiri gwetaaga kuwummula naye teri byakwebaka teri byakwebaka. Yajja genda okuzza amaaso n'alaba akamese. Kamese kayitamu ne kagenda. Yakwata ku sitoovu sokemu okye. Yakwata ku sitoovu esokemu okye ozukusa omubiri gujjewo essagaliko. This is it. Bane mulinga abagamba nti Two already. twakafirwa abakyali baffe babiri. Ani addako? Expect us to walk out of here. Goloza ba Blackwood basuubira okuva wano nga tuli balamu. Right. Olwedde bo baatukkiriza nti kati tufudde. Bwe tunaasigala nga tutambuliramu eno endowooza tugenda kufa. Waiting to be rescued. Tulina options zibiri, either tubeere wano tulinde batutaase oba siki tubeeko engeri gye tutetenkanya tufulume mu kifo kino bannange. I don't know about you, but I'm tired of Essaawa zino simanyi kiki mulowooza naye nze mpulira nkoye ebyokulinda. This is the facility. Facility bweti bweri. This is where they've sealed us off. Wano we baatuggalidde. Us here. All we Exit eri wano ffe tuli wano. that Nze ngamba tumenye ekyo ekisenge. we're out. It won't work. Ekisenge temugenda sobola kimenya. I just know. Okakasa otyako no manyi. Bino ebizimbe babizimba lwa nsonga. Vote for don't try. Tosobola gezaako okufuna easy way out. Bwe kiba nga ddala mutuufu kiri ku lockdown. Ate jjukira this is a medical facility. Baba balina ensonga wammanga wano nti kyonna ekibaamu kiba kisukkulumyeko kye baba basuubira ekiyinza okubeera nga kya ttabu eri general population. Oba eri abantu bageza ku bantu bayinza okuba nga bamense nga basobola okulwaza abantu, oba siki nga waliwo virus eri munda eyo eyinza okwagala ofuluma. So kati basobola kikola ekizimbe nga there is a possibility ewali weakness wosobola okufulumira. Yekyabadde abagamba ne bagamba osaaga tulina okugezaako tulabe ne bakuba. Lemezaamu n'asekula. Thought you looked cold. Naye jabambisiro n'akibika ki Vanessa kigamba dde nkulaba ng'ofa obunyogovu. Why? Think this is it? I'm almost through. Kyabe katunaatera okuggukako na you sure? Yeah, pull it. Yes, tunaatera okugguka sokola engere. Kikyate soko agenda okwata nga wali ekyuma ekya sitirwa ekinene bannange. Leka naawe wali ekyuma ekyo likiyabagambye gwe kungulu oyinza okirowooza nti musobola okuyita mukamaanyi gonna bagakozesezza kale ate mbiri bagukoyereza ddala. Shelter job is it's the same as a door. There's no getting through. Yagamba ekyuma ekiriyo kiringa bino ebyuma biri ebiri ku mulyango ebya bomu shelter. Tetusobola kibomola. It's one more. Ekyo ekisenge kiri kimu. We can Tugezeeko ku bisenge ebirala. Buno kiba kyetaagisa kuba kifo kyonna g'oli musiru. Energy. Maanyi gaffe gonna tukakosezza. Uppers. No, it's the only way we get through this. No, Mir said that's going to make it worse. Fuck him here, man. Why are we even listening to him? Because he's the closest thing we've got to. Yamugamba nti Amira kyekintu kyokka kye tulina ng'omusawo. You see him coming up with the idea? Wamulabyeko ng'alina ideas empya zonna z'aleeta. Go talk to him. Kange neesooka enjogeremukko naye. Neesooka enjogeremukko naye. Kyo ne kifunamu endowooza kirwe. Yategedde atya? Sokoleke. You know me. Yagamba nti Amiru yategedde atya? Yategedde atya mu tetugera sobola kuyita mu kisenge ekyo? I mean, he was right. Anti yabadde mutuufu. No. Naye ekyebuziwa yategedde atya? Mu tetugera kuyita mu kisenge. Way more trials. Nze mbadde ku trials nnyingi. Amazima gakutula kyo kye tulumi sikirabanga. It's about to happen. Kijja okubanga ono ye abadde amanyi buli kimu kyonna ekigenda okubaawo. Ate ayinza okuba aba Blackwood abamanyi ng'amanyi engeri gye bakolamu ebintu byabwe. He's trying to get a job with him.
yali ayagala nafuna mulimu mu bbo kusya ku kyenawulidde kono bosanga omulimu yagufuna. What are the chances there's one guy in the trial who knows everything about the drug? Kyewunyisa okuba nga omu ku ffe amanyi ku buli kimu kyonna nga bwe kiteekeddwa otambula. Omuntu asobola n'okulwaninga tesitisi atuggyako samples. He's not your typical lab rat. No. Ayinza okuba si typical lab rat. First place, this snotty med student did with all the lab rats. Kyoba omanya Rejects. bino ebintu tebatera kuleetamu bantu basomye busawo, baleetamu ba rejects. Okay. Kale But how would Amir not have fallen asleep? ne kakijja si okuba nga naye tannaba kwebaka. One who's not on a drug could have stayed away. Kubanga omuntu yenna nga toli ku draga tosobola kumala ssaawa ze tumaze nga teweebaka naye tannaba kwebaka. Lisi yandibadde yaasumagiddeko ne yeebaka ne tumulaba. Oli amugambye We really need you in here. kubanga oli amugambye nti bwe kibeera bwekityo nga ddala mu butuufu abadde asoma busawo kiba kitegeeza is not a typical lab rat. Do next. Kuba bo beetwala okubeera lab rats kwegamba message bagesezaako. Era ng'oli agambye nti okusinziira ku bbanga ly'empise mu bintu bino nze sirabangayo omuntu asomye busawo gwe baleeta gezesezaako era batera gezesezaako abantu be batera okuleeta ogezesezaako bateekeddwa okubeera ba rejects. Omusajja amanyi buli kimu kyonna kujjako tesisi kola samples simanyi biki buli kimu kyonna akimanyi tekibeewunyisa. And the others. Kati ono bwajja yamugamba eyo ebbaluwa gye nkuwadde esobola okunnyonnyola buli kimu kyonna ekigenda maaso essaawa zino kyavudde ku nze yabadde ensobi yange. It's all my fault. Ensobi yange nga nze. I caused the lockdown. Nze yakozese lockdown. Security tried to make Nagenze ne mmenya security protocols nga ngeza kati bwe yakutte kuba okujja eno yabadde ayagala kubba scans. Yabadde ayagala kubba waaka. Ne mu kubba waaka ne kisensingibwa nti waliwo security breach. Then ekifo ne kyuka kigenda mu lockdown. Kugambye nti ffe okubeera wano nga tuli trapped ensobi yange y'ensonga lwaki oteekeddwa otutaasa ko tewaliwo ngeri. Buli omu agamba tewaliwo ngeri. Kyogamba tosobola bitereeza. Lwaki nedda? Oli musajja mugezi, oli musawo, olina laboratory mulimu buli kimu kyonna kyoyinza okukozesa. Wagambye nti obwongo bwaffe emmotoka bwe tuba nga ddala mu butuufu tubugumye. Kyogamba tosobola kuggyako buutu. Buutu mpuze. Kale tosobola tujamp starting nga tosobola kutegula oba ffenna tufulumemu tusindike emmotoka etambule. Nitugamba nti wali kisobola kukolebwa. Yafunamu ekirowoozo. Wait, for real? I just gave you an idea. Ninga akuwadde ekirowoozo ko tusobola okukozesa momentamu yaffe. mimics the effects from an ischemic stroke. A strong Kale yalowoozaamu brain's almost n'atandika omunnyonnyola okusiyayo ku kyasuubira ekiyinza okukola. side effects. There may be a grace period. Tuyinza okufunamu akadde TPA right after twekuba akayiso ka TPA enzymes to catalyze the clot's breakdown. then ne tuba nga tusobola okugezaako catalyzinga enzymes ne zibreakinga down tusobola okulivasinga ekyo ekiba kituuseewo. No, it's just gibberish. I don't know. Njogera bya kisiro oba nteekako nze simanyi ate kati nkugambe ki. Yes. Njagala kakasoba byenjogera birimu amakulu. Yes. Tukatalyizinga enzymes nze am on board. I'll go tell the others. Kangene nsooke ngamba abalala. Kagalina okusinziirayo ku kyategedde. Agambye ekisookera ddala system process gye bayitamu waliwo kye bayita acute ischemic stroke whereby nti omusaayi gubeera blocked nga tegutuuka ku bwongo ne wajjawo eyo embeera. Nangamba naye singa tuba tukoze tusobola okukola akayiso ke bayita TPA, tissue plasminogen activator. Kati bwe bakakuba kasobola okujjawo kyonna ekiba kiblokinze omusaayi otuuka ku bwongo. Naye ng'agambye ekyo kigenda tuyamba okusobola okugezaako okufuna time nga bwetambula. Kisobola okutuyamba nga time bwetambula. Ono yajja n'amugamba nti oyo omusajja tomwesiga munnange, tomwesiga okusinziira ku information gye tufunye n'eddagala yabadde atuganye okumira tulisanze mu we. Baba bali wano amasannyalaze ne gavaako. Ono asoose kubuuza simanyi nfudde. Bw'ofa olaba kizikiza teekako tooki. Bajja. Shit, I'm almost out of battery. Yes. I'm not finding it. Fuck, my phone's dead. Banoonya switch okusobola okusaako amasannyalaze. Manyi mu nzikiza osobola okwebaka bwamangu naddala ng'omubiri gwakoye nga waliwo enzikiza webaka. Kati balwananga bwe basobola. Why? Ogambye ki? Anti fokasinga ku ddoboozi lyange. Amaloboozi amalala gawulira eddoboozi lya Kereya. Wulira eddoboozi lya maama we. Linga erimuyimbira limugamba webaka. Why nga siraba?
simanyi Paulo oli luddawa atoza Paulo akyamuuliza bimutabuseko tabitegeera mutwe gwatandika omubojja mutwe gutandise omubobba gumuluma Kereya genda okuzza amaaso nakoleeza kano tufudde bannange agenda ogira bwati ng'ekituufu kiri nti wabadde atuuse wali webatirako switch agenda ogissaako nga Paulo yapoyedda zuukuka gwe webakaki Paulo abadde yeebase yagala kuleeta mitawaana bonna beewunya abadde agyeko amasannyalaze kata gwamiru obadde wa sebo obadde luddawa anti mbadde noonya fuse ziba teziribusa ne bano ne bajjawo nono batandise omweraliikirira Vanessa weebale kujja gino gira bwati batandise omweraliikirira Guys, what's going on? yababuza ki ekigenda maaso What? obadde oyogera ne bakama abo twasikanye ecupa enkalu No, I didn't take them. era eddagala sinabaddimalako It's a precaution because... sinnaba naddimirako naliyiwa Questions? tubuuza bubuuza twagala kumanya yajja n'amwokyerawo gwe ssebo jangu gwe kasajja gweyagala tutta kolagana ne babboosi bo bakulese wano osobole otumonitalinga olabe mwagala tutta tumalawo ne basooka bamusibira pembeeni yabaga mwe mugudde eddalu sirika tonyega sirika amasannyalaze agajjeko nabagambye kagenda bikola kana akasajja amasannyalaze kabadde kagajjeeko sinze ngajjeko naani agajjeeko sigenda balimba simanyi okulala naba Blackwood kkiriza abaayi musooke mumpulirize yabagamba essaawa zino mukoye temulowooza bulungi munte ebisigadde ngenda kubannyonnyola oli mulawo temumanyi naki kye mukola musooke mulindeko ogenda tulinza boyi Do you think it's just him? Could be others. They could be watching us right now. yagamba olowooza ali yekka anti ekifo kyo kisoboka okuba nga mulimu abantu abalala era nga batuliko batambulizaako amaaso buli kye tukola kyonna bakiraba Take a guess. kati mugenda mukola kikono sooka olabe ggwe Like Marcus. Ray's right. If Amir's hiding something, then we need to find out what it is. yagamba bwe kiba kituufu ng'onalina kyakweka twetaaga tukimanye twetaaga tukitegeere naye musooke mulye bwe mwogera Doing to a human being. kiki kye mwagala okukola muntu munnammwe nze olwedde ngenda mugeyeena Do this. temukikola bannange Paulo soko bagaane We can't do this. tetusobola mutuusaako buvune She's right, Mick. mutuufu kyayogera tetusobola mutuusaako buvune tusooke tulindeko kasa tumusibidde awo Right, no. neyagamba nedda newakuba tumusibidde wano nteekeddwako ono sokodde ebbali Take this knife, and every time you lie to me, you're going to get a little bit. yamugamba nti kano akame ngenda kakusonseka buli lwono nimba ngenda kakukyusiza mugenda kijjamu enjawulo Are you working for Blackwood? simanyi okuleba Blackwood gwe ssebo A cure. ayina eddagala oyo gwe mwagala okutta n'eddagala I'm working on something. agamba nti waliwo kyembadde ndi mu kutetenkanya Press a stopgap. terigenda kubeera kyo wabula egenda kubeera stop gap erinaasobola okutuyamba okubayinga time osegeera Bullshit! kasatsiro Nah, it's just another lie. He'll say anything to get out of this. No, you don't. ateekeddwa okuba ng'ayogera kufuna ngeri gy'asobola sima kono nedda si bwe kiri bannange A methyl iodide solution. bagiyita methyl iodine solution I can talk you through it. nsobola okuyamba kintu kyangu nnyo osobola okuyisaamu nobaako engeri gy'okikola Try it. ono yagamba nze ngenda kigezaako I'll test it. yagamba tewali tabo nze ngenda kikola ngenda kigezesa mufiirwa ki tukikole nze ngenda kyegezesezaako kyayogerako kwateko ne batandika ottabika nabagamba www.zulfaappliances.ug ate nga mbagamba identical care
abasikanwa ku Equatorial Plaza waayise nentina waliwo branch Asante Express yakaga bakwetikira ebintu bijja e China ebitusha mu ggwanga Uganda. Diamonds Primary School erisikanibwa mu Kimbejja e Buddo. Okay. Danbe yanja kutushako BW Beringizi. Amire soko mbulire. Why? Start adding the iodine. Kalishandi koteka mu iodine. Don't let it overheat. Gwe kyoboka kashamu tekyaka tekisirira. I'm sorry this. Tuina n'omukisa gumu nsonga zino. Ne gwo kikoze. You tripped the fuse. Gwo ajeka I amasanyalazi. saw you. Nakulabye ng'ogajja kuleka kuwayiriza. When you needed me to fall asleep. Antwetagamia yebake. You had to prove he wasn't on the drug. Kumwena tekuli azikiriza naye oyo omusajja alabika ye tali ku draga. Kachogenda kundopa. Yamugamba eno sedative ekola mu Nambiro. Just tulindekere yamuveeko kere yabwavaawo. Nze ngende mukube eddagala lino tulabe. Bw'aba yeebaka agenda kuyitirayo, bw'aba teyeebaka oba bw'aba yeebaka n'akomawo engulu kibakitegeeza nti tali ku draga. You're almost there. Nti kaali. The last of the sulfate and keep it at 70 degrees until it's all distilled. Gamba agatemu sulfate nambulya degrees kwalina otambulira. Does that not hurt? No. Tebikuluma ko nedda. Yeah, but it's good. Keeps me sharp. Kino ekisago kinyamba okusigala nga ndi sharp. Again, what's about to happen? You take the formula. Eddagala olinywa oba olyekuba. It treats the stroke, brings you back. Ojja kubanga agenda mu kashoko tujja kukuba akayiso ke bayita TPA then okwate kuba okomewo. You know, I've been thinking Manyi mbadde ndowooza through if we had to do this again. okussa ku bye tuyiseemu senga tukaya ku makya ne baŋŋamba tuddemu tubikole natera sisobola bisayiningayo. Sisobola. You know, Blackwood gets hundreds of applicants. Yamugamba nti Blackwood efuna ba applicants aba internship abaweryako ddala. Thought they saw someone who was So kati bwe bampita ne baŋŋamba nti nsobola ogenda ku zino trial. everything. Naye agamba proving nti nsobola okubeera omuntu ali focused. Saw was someone with no family, no friends. No... Kyesamanya nti mu kunsembeza kwabwe bandabanga omuntu atalina family, atalina connections, atalina mikwano. Nti niwe n'aba nfudde teri agenda kumisinga. Obulamu bwange ninga abadde abutambuliza mu ngeri enkyamu. Kati bwe tunaava tugenda kufuna second chance. Kati second chance ngenda gikozesa ki? Oh, I won't anymore. Simanyi kumanya kati kyenkyayagala. Nze njagala kuddamu kulaba ku musana teera. So long, it's become like Mbadde mu basement eno we bituuse ndaba ng'omusana oguli mu distant memory. it's stuck. Lisi kye tuliko wano ntandikwa simbi. Okay. Kale abayi I think it's ready. ndowooza tumaze okufuna kye twetaaga. Bw'oligesa ne likola ng'okoma, bw'oligesa ne ligaana ng'ofuwa. Ng'ofuwa. Shot. Wait 30 seconds before you... Soko lindeko seconds 30 bifunga tunabo mu kuba kayitibwa ka tissue plasminogen activator TPA. Katolina akwata sedative n'asooka asika. Abali bafokasize eri. Egala kubona mpiso. Egala mu kuba kayiso balawo basobola okwebaka. Bwebaka n'afa. Nga bamaze oprovinga nti tabadde mu kyamu. Bw'akomawo engulu bano baba bali bagenda okuwulira kakaino nakyala lowooza nno obwedda tasumagidde obwedda lowooza atunula bwe yakutte kali akanaaka n'akwata n'akayiso yasumagidde. Omanyi kikutwaye ja second bu second olaba oba ovuga mmotoka ng'olaba ddala mu butuufu otunula n'ogenda okuddamu ogirawo oti ng'emmotoka ewabi oba sinakinga ekurashinze kikutwalira second singa obuwongo buba bukoye nga bwagala shutting down nga bukwetaaga webake. It takes on a second okwebaka ngombiri kukoye. Yamugamba leta shot biri bye bakoze ate tebiyise bagenda okwagala okujja omukuba maama. Oba tokyasobola oba tokyalina kyozza oba tokyalina kyozza ne kemika eyise ne kemika eyise. Ono yabasekerera busekerezi yaseka kati akole ki munnange.
yaseka busesi sina kyakola. Amiru niyamugamba Amiru sokolekerawo naawe. Sirika nja kuyisaako mu jjoro. Sirika. Go on. Genda maaso. Do it. Kikole ale bombisaako mu jjoro n'esimatuka. What do you want? Kawedde mudda kiki oyagala okumanya? I'm the one with all the info, right? Mulinga abagamba nze alina information. Nze kyesobola bagamba ffenna tugenda kufa. Obulamu bwaffe bwabadde data sheets. Big secret. Kyekyama ekiriwo kye mulina okumanya. Yabagamba obulamu bwaffe jasi baade babwetaagako data yeka. Naye nga ffe tetulina makulu. I'm just gonna go see how much. Kangene esooka endabe tusigaza budde bwenkana ki. Isimu agenza alaba obudde bwe basigaza budde bwenkana ki. Yajja kintu kino bwe bituuse kati kikwanvuyemu nawe yatuula kasi otandika okuwulira obuyimba obwo simanyi close your eyes olina okwekuba empi kuba empi odde engulu bw'oloba ogenderayo butereevu baabano My name's Claire Brady. Erinnya lyange mbitibwa Claire Brady. It's a message for my mum. Buno bubaka bwe njagala okuweereza mmange. That song that you used to sing to me. Mpozi kali akayimba bakayimba batya kawateranga okunyimbira nga nkyali muto. I always wondered if you made it up. Ebise ebisinga nabeeranga awo n'endowooza oba wanferanga. It's been stuck in my head all night. Naye akayimba ako kambeeramu mu mutwe ekiro kyonna. Funny the things that come back to you. Kyewunyisa ebintu ebikomawo gy'oli mbulamu. Demon when you'd been drinking. Omanyi obadde sitaani nga nkulabanga sitaani mu kunywa omwenge. The rest of the time you were my mom. Naye ate ebiseera ebisinga bambi wabeerako mmange. And I get it now. Kati ntandise okitegeera. How hard it must have been. Kirabika kyali nga kizibu ku sayidi yo Stop. nga tokyasobola kulekerawo omwenge. Yes. Olw'ensonga Even though every part of me is fighting against. newankubadde essaawa zino every part of me kirwana nga bwe kisobola. You want to go to sleep. Kituufu njagala kwebaka. Newankubadde nnwana nga bwe nsobola obuteebaka. Ne kituufu kiri nti otulo tuntwala. Kali akalina omusinsimula kasinsimula tolowooza tekaagwa. Agenda nakunukiriza omukono. Baabali alaba atengejja kasi otandika okulaba alaba ebintu ebyo neobanga weebasinga olaba otengejja ebintu by'okutengejja simanyi kutengejja mu bbanga ebyo tobikkirizanga era olwananga bw'osobola okusobola okuzuukuka kasi otandika okweraba nga otengejja obulamu buba bugenda oba ofa omwoyo guba gugenda era olwananga bw'osobola okuzuukuka tobikkirizanga mbu simanyi neerabye ndi malayika kuki ono yakasika kati agero gira bwati kwata ku kisenge n'asooka akoonakona mpola mpola
kiraga wano wabooteevu bano balina security room. See this? Jangu osooka gy'olabe. Gwe Kereya, lwaki oyo mufaako? On, okay? Wamma ogirobeerabeerawo kwe? Listen to me. Wuliriza. I'm not just a stat on a spreadsheet. They Munaye tetuli statistics ku spreadsheet nga bw'ogamba. Mibiri gyaffe obaffe obulamu bwaffe tebuli gya statistics. Yabagambe muli statistics spreadsheet. Kumpapula ekigabibwa ekisaasaanyizibwa okusobola okunnyonnyola embeera naye obulamu bwamwe bwatuuse gasiya mwereere. Berudda ne bayitamu paka eno munda. Gamya mabeerako. Kino kigenda kuggwa nze ekirabo ekigenda kuggwa. Agenda ojjira bw'ati. Yayita Paulo alina kirumu kyalengedde erudda. Gwe sigenda kuwuliriza. Ono agira n'alengera omusawo ng'oli mutwe gwange. Naye ate gwe mugezi ali wano Emil. Kereya, osuubirako akawala kasobola okujja ne kakutaasa. Kayinza n'okuba kakuleseewo ne kagenda. Kakulese oli musibe senga kabadde kakutaasa tekandikulese ng'oli musibe. Ne baba bafunyeko basobola okukkiriza bagende naawe. Engeri gy'osobola okuva wano ng'oli weka. Toyina kadde bulaza. Oteekeddwa taking control of the situation. Si we kiri? Niyo ndabikira nga ayagala opowa. Bwe bituuse otandise okundisappointinga. Obadde olinamu promise kwegamba abadde alinamu kyasuubiza kingi. Ne badde nga tesijja oli olemereddwa. Tosobola na controllinga group, tosobola kuhandlinga sleep deprivation. Tonaba na kulaba kambe. Zino zibeera hallucinations. Kakati thanks for being on my side. Nati webale munayo ofudde oli ku side yange. Nsonyiwa okulaba nga ofudde bwoti munnange. Sorry, Con. Nakwate kubo n'asooka afuna wano. Agenda okuzza amaaso n'alina ebbaluwa gye yabadde akutte. N'ebbaluwa gye yabadde akutte. They must use it to send up the bodies after autopsy. It's a way out. Eri ekkubo lisobola otufulumya. Mbawe bakozesa nga basinika mayiti ziba bamaze okulaga autopsy. I mean, we can just go. Tugende bugenzi tuyitemu tobaako muntu mulala gw'oleeta. You and me. Nze naawe tugende. Ono musaatu aba alwana ofuna akambe kumbe kino kize. Gwe ssebo. Roger, no. Nsomye kanotiko bwana gundi. Nsomye kanotiko. Munyambe. Amir are both liabilities. Ray ne Amia abo liabilities. Start thinking about it. Nze ngamba tusobola okuyitamu nga tetubeetaaze, tusobola okuyitamu ne tusimatuka. Abaliwo naawulira omulanga. Kansooka enzireyo ndaba omulanga gwaki. Ono alwana funa kambe. I can feel it. Kino kize kyagala mumaliriza. Nikifuna kano kasajikoskepo. Kano ngenda kakasa nti bikurumamu bulaza. Njagala bwasumagira nno. Bwasumagira bwalwana.
ye mbadde nkola kisisumagirira wano. Mpozi mbadde ku kyono gwe ssebo yajja waali soka amutunuulira mukwatako kansoke n'amaaso go nsoke nkutalemu amaaso mbono yesumuludde mu kugira bwati n'amugwira mu kumugwira ekyambe kyamufumita ono n'akasikamu olw'akasika ate omusaayi ne gutandika okuyiika yafuna bufunyi mujoro n'amaliza mu busungu obw'ekitali nnyo kama jjukira obwongo kati bwavuddeko dda kasoba nga teweebase kumala bbanga liwera oviira ddala mu mbeera kyovula bagamba ebiseera ebisinga abantu muteekeddwa have enough rest buli lw'owumula n'omubiri ne guwummula refreshinga kati ono yavuddeko dda bagenda okujja bamusika n'amaze okutta lwe. Amir munjagaza ki? Teeka wansi akambe bambi wasigaddeyo babiri okigguse kati yalaba Dr. Baka communicating naye. Amir wewe unasema nasemori yatandise nabagamba Ipex Studios abasiikani wa Ipex Studios basiikani bwawo najja nankumbi ku Busabala Road opposite Great Cabin Motel. Mwema mwetaaga ebya visual, mwetaaga ebya kamera, bagala okola music videos, abagala okola embaga graduation n'ebisigadde Ipex Studios. Kakati kano sebo kamusange bali ne kamutomera gamba gwe nyina okumaliriza tewali ki byote biriko kuteesa gwe ino okuggwa ne kamutuulako kabaka geno mufumita we bali kume mashini etaddeko gwe nvaako nakwate kubayitemu atandike. This is Paul Murray making my final recording. I am the last survivor of Blackwood Labs trial, VRN 14. If I don't survive, on this phone is the Niyagamba senga sisimatuka only true record. No esimu bwe bukakafu kabwe tuyina. True record of what happened here. Ne esimu eriko bukakafu ku buli kimu kyonanga bwe kibadde kitambula wano. Agenda okwatako ngeno byokya bibabula. Byokya bibabula. Allah. Inatoloza tiyayingira mu incinerator. Yali ayingide mu incinerator. You know no yebaka. Thank you for your patience. The lockdown has now ended. Kimucha bena time yali weddeko nga bagamba lockdown. Endi nze sawa 2 mu Nyakasa jaggwako. Lockdown ngewedde. Musatu agenda okuzza amaaso abadde akyalimu akalamu n'akwate ku n'assuka
yajja afuna engeri gy'asobola okufuluma munnange naye nga baaba ayaya bamazemu n'ennaku 5 agenda okuzza amaaso olwo basiruganda abaamusalako ne bamwetooloola n'abuuza bino bya ddala bino bya ddala agenda okuzza amaaso nga kirabika bano bakiriina bano bazze kumaliriza mukazi wattu abadde naasomagidde ekyasi ne kivuga lwodi bamuttiddewo kosi bade bazze nga bakimanyi muyinza okuba temuli asimatuse naye wemba mu asimatuse alina okumalirizibwa ino wali kiriya neno wali kiriya ne wano wali kiriya nakyala alina bwe yali alidde kanvaali n'akwata ekkubo n'atandika yajja fasita eri kiriya kale ndowooza tusisikane ku mulyango yasikana abasinga babatadde waneeno muzisa mu bibode baaga n'agamba kakati omanyi yakwata ekkubo n'asooka afuna omusaayi n'agwesaabasyaaba awo maliza ogwesaaba n'ajja n'ayingira kibode baaga yeesaabye omusaayi n'ayingira kibode baaga akwata ekkubo n'aggalawo n'eggalira mu kibode baaga kyonna kye baadde baagala okugezaako kebera n'okutegeera ku ddagala lino kikyali kizibu kutegeera. Jjukira baatugambye it is a double blind. Double blind osobola okutegeera eddagala kuba baatugambye bayita Abextrin BRN14 Abextrin naye kyerijjanjaba kye balikeberera ekyo kyo ezo details tozifuna. Mayiti bazeetika ne baziseeka munda mu kimotoka kosi balina ozitwala abazookye genda okugjayo tooki hallucinations zo zibeerawo effects zikyalimu gamba gwe togenda kunzijja ku mulamwa bano bamwekanga oli atidde ng'alabanga mayiti bamwekanga emmotoka neyitawo nekurashiga kagezo girawe kati ogamba Yesu Kristo badage nakyala kwate kubona ku oluggi era bwatyo n'afuluma yajja afulumye kati ebisigalidde
asaba kimba musange muzira kisa musange yakwate kuona janga asieguka n'atuuka ebbali. Byaddirira batugamba ki? Oluvannyuma lw'emyezi ena nga bamaze okukola investigation Blackwood Pharmaceuticals bakizudde nti munayo okusiza ku research facility yabwe ekyatuukawo tebibakwatako era agamba nti abantu bangi abaafa. Investigation ekonkuludiza egamba nti Dr. Ellen Buck yali arwaninga rogue trials baali tebamanyiiko. Blackwood yafulumiza statement egamba nti tuwulira ennaku okusyako ebyo bituuseewo era nga tukungubagira wamu n'abo abafiiriddwako abantu baabwe. Kino ekyatuuseewo kikwasa ennaku katusubire ntusobola okugezaako komekereza ebyo byonna ebigenda maaso n'okwogerwa ebigezaako okuinsultinga ffe ng'ogasseko ne bavictimu ng'ogasseko ne famire zaabwe. Blackwood tukyali committed ku vision yaffe eya brighter future nga tuyita mu kukola eddagala. Teri kigenda kuyimirira mu kkubo lyaffe. Kume nakyalaze engulu bali bamuteeka mu industry coma for 4 months kati azze engulu bali badde boogera bye boogera nga balinga abagamba teri agenda simatuka kubanga n'ekisoko radio n'abadde mu industry coma, medical industry coma nga bamanya ayinza obutadda naye munayo mukisa gumukutte akomyewo kakati yagenda obawa the full story. Wekati obwekabadde bali bakayita double blind nabanyonyodde ki double blind kyekitegeeza mukama abakumire.